Juma yazaala mu Desire Luzinda nga ye bwagamba ate of which agamba yazaala mu Kaddu si mugiye kati Seiko Kaddu yaliwa ye taata w'omwana we oyo gwe yalina mu kifaananyi nga lezo asitudde balina akabebi kato kabebi ke nga kakyali kato Juma agamba mwana we tulaba amaaso kati Desire yagamba nti omwana yamuzaala mu Kaddu naye Seiko yalumiriza agamba nti omwana oyo ebbanga byetamwetabyadda byaggwako abaana batanuduza eziriko kati abaana bakwata vidiyo nga bakwata na kamera nuduza ezirina oshitegedde kati mumutuleeta ebintu bya Desire ebyedda Desire mumuleke ebintu byaggwako dda alinga yaza akafaananyi kasindi ebyo byaggwako dda twamuvinga on tulina obwana baleeta ebintu ebipya MTN yataddemu obukadde 1,000 MTN mukolo yagutaddemu main sponsor MTN yatadde obukadde 1,000 mu mukolo gwa Desire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangali ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Wamma tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu yugi gange nze Geoffrey Mayanja bwe bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba wendi wano ndi ne Claire emikolo gimuwuuba tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo bitambula mu ggwanga omukulu Levikson emikolo amaze okuba nga gyeteekera bulungi nnyo ne mukyala we omwagalwa omukyala Desire Luzinda era nga wetwogerera essaawa zino nonkubadde abantu boogedde bingi ate kakati simanyi mbu Levikson mbabala butuuze mpapula za Desire mu America n'ebirala bino bifaanako bwe bityo naye yagamba nti yagumye wadde omukyala wa myaka 47 excuse me jona gye giri emyaka ojagaza ki Levikson mwana muto yagumye Desire agumye kale n'olw'ensonga tutandikira awo ndi ne Claire wano be bamu ku bali mu nteekateeka mukirya mwambuka naye entimba makula kati bw'oba oyagala okulaba kye bayita omukolo enkya tegayo TV ogenda okulaba kye bayita omukolo batimbye kye bayita omukolo bayita bimanya kye neewuunyizza like tebili exaggerated nnyo nnyo manyi Desire ayagala nnyo class nga omulaba ali corporate nnyo batimbye ebintu byabe nga birungi biri corporate ebiri exaggerated nnyo sigano gano amajolobero abiyikaayika ennyo naye nga birungi and it is very expensive kubanga nze nabaddeko ku ground nenkolawo ka research my dear friends mulinde enkya mugenda kukola kyebayita omukolo gwa Desire Luzinda twambuka tukkirira twagala kulaga abasajja bano single mothers bakyatuwasizza ddala bye mutuvuma ne mutukwama omanyi ono alina abantu be baataza ne batandika otukubamu ebituli naye agenda kulaba kyebayita single mother ku mukolo natukwama ebituli ate yeekoza nno mubalinga abasaidi yaffe naye ogenda kulaba enkya Mayanja omukolo gwe gogambye wa myaka emeka gyonna emyaka gy'oyogedde kiri very okay awasa negwe bawasa bombi bantu bakulu okitegedde era bonna batuula wamu ne balaba ku butya bwe bagenda okukola obufumbo bwabwe kati kyetulina okulaba kyetulina okomplainingako ffeeno birina kubeera ye tukomplaininga kitwaliyo nga batandika ebintu byabwe decoration waabwe bane Mayanja atalina ssente ogenda kufa diko maridadi sana atalina ssente ogenda kutondowala enkya atalina ssente enkya esi ya 15 atalina ssente enkya ogenda kutondowala ow'omutima omubi alina kuvaawo mangu nnyo owenge ow'ennugu Mayanja ku kyendabye wali alina kuvaawo mangu kubanga diko gwe bakoze everything on point you people mulowooza nti like oba exaggerating naye mugenda kulaba ebintu enkya everything on point nga te Desire bonna tumumanyi
Tiba mulabe ne mukwanjula. Amulabyawo. Bannange, she looks so beautiful. Enviri yakoze kanalo manya kavire. Hairstyling ngejesi kyakola nviri. Sikyabitegeera bulungi. Nalwa kaviri kaba Nigeria ke balese nga bakukola wono bu baby air ne bujeno maso buti bane yanyumye. Ne Gomez ze zabade nungi nnyo by the way. Ali selective desire. Yafunye colors nga nungi. Ebyambalo bya desire byagenda okwambala olunaku olw'enkya. Okuli kadaali n'ebiteeteeyi byonna byanakyusa. Yabiguze wano yabiguze bwe yajja nabyo. Desire kati abayinza okugula wano ekintu. Olaba Nelly Gomez yabadde ayambadde ya pink. Yayitako ko wano naye bye bajongeddemu tebye nga si bya wano. Kati lwaki abagula wano ebintu? In any case, asobola okufuna ba designers ba wano, omanyi abaana ba wano. Anyway, sibagamba nti babi. Balungi nnyo naye material. Asobola okufuna mwana designer wa wano, then ba picking material mulungi, ne bajja ne bakikolera wano naye nga already material muguze wale kweri ekimatali nga bera material naye nga wano designs abaana baziyina ennungi era nkonkshow desire kye yakoze and I'm expecting desire okufulumayo nga yambalidde ddala ate ekyenjawulo ekyayina nga bwe nkugambye siwa amasannaale gano nga amangi nnyo okusinza ne kugomesi wazebejoze yambadde ne bridal shower ye bwe yali it was like yali corporate nnyo nga terekana they were wearing dresses nga buli calm jukira ali kavinga bomumanyi n'omwana we I'm expecting okwambala kwa desire nga kugenda kuba malidadi sana of course ngwe twinza zirabako kati tebasobola zitulaga kati it will be a surprise naye nga kyensuubira kyonna n'abamuli okumpi tukusuubira malidadi sana ku desire Luzinda waffe banange devil leero wakufa fire kuba bibonna nabogera desire ebigambo fire. Yeah. Of course abadde bayibuuze nga bagamba nti naye bulijjo celebrity bakola meeting ez'enjawulo abantu ne bajja nabasundako ku ssente kati nga beebuuza nti lwaki desire Luzinda ne Levickson tewabadde mu meeting za lwatu ezo gamba nti kakati nze neeyamye obukadde 10 nze neeyamye obukadde 10 nze neeyamye akakadde so honestly as a meeting twaite tuzisuubira ku desire Luzinda ne kino ekintu engeri gye baali bakizimbamu zirina okuba bwe ziba zaabaddeyo nga zibadde za munda nnyo kumpi nga zikola ku byantegeka bwe kinaaba like nga wenda agambye before nobalaba ne baba bano babagaga kwagalana ne baba nabo balina sene nyingi ne nabo ne baba bategeka emikolo bakolamu meetings kakitegeeza meetings tekiza zigaana bwe ziba zaabaddeyo zabadde zikola koza abantu badde bakitadde mbu desire akoze sente nyingi nnyo yazze kwekubambaga mu America mu desire yazze kwekubambaga nga kyuza ne Becky bwe ye proposing ngabanda excuse me tusokere ku desire guli tijjo kati no gamba nti desire badde ne sente nyingi nnyo najja okwekuba embaga gwe nga boto bukirowooza still wabaawo meetings nkulaze ne bakaga kwagala na sente bazina naye bakola ki meetings wabaddewo meetings ezibeerangawo naye nga za munda lwaki relationship yaabwe tebayagala gitukuba tebayagala gitulaga kubanga abantu tuli evil ate abantu babi like abantu babi etaddala kati bambi like bakirowoozaamu nga okutulaga bino ebintu olaba remember that video gye baafuluma ne bagamba kukyala oba bituufu oba si bituufu ne babyewakana ng'ali ne Regi ne basooka ne babyewakana awo ogijjukira video ebigambo bye twayogera ebigambo ebyayogerwa ensi eno bannange nga biyitirivu nnyo ndowooza ebigambo ebyo byayogerwa byabawe baali bakuba jjinja mu kisaka excuse me ejjinja bwe lyatuuka mu kisaka ne bibawo ekyokkola tevola meetings bwe ziba zaabaddeyo zino okuba zaabadde nga za munda nnyo olw'ababi wali Ismail Chuli yayogerera nagamba mate tulabye neba naye Chuli teyafa oba nga ffe twafa wamulabe video gye baleese empya ngoyinza ogamba waali katikati kati ndowooza olw'ebyo byebi kyovola babaganya okukola meetings that is what I think oba bwe baba zikoze nga zaabadde munda za family if not family z'abantu be ddala ba Levickson n'aba desire nekino kyemugamba mbu era desire yazze yekuba embaga abana Uganda temwetuuzaako wansi
bana iyo baje kuba naje kuba sente zikola kimbulamu sente teziwa ssanyu abafunye omuntu amuwa essanyu ng'ebibadde mu Buzambu ayagala mpapula Levikson Desire baba afunye omuntu amuwa essanyu nga Levikson ng'essanyu eryo lyakusasulira n'alisasulira waliwo obuzibu mulyoke muzimbirira omukazi era mbu Levikson yamwagalako ssente gwe be baagalira nga tebalina ssente tebabakyawa like nabo babakyawa so temukizimbisa nnyo mulinde mukolo ogwenkya atalina bugumiikiriza tobeera online kyenyinza okugamba nalabyawo nti MTN ataddemu akasente akawera mu mukolo MTN ataddemu sente MTN ye main sponsor w'omukolo era tugenda kubeera ku UTV enkya omukolo kuva ku saa 7 gugenda kuba gutandise tugenda viira ddala kuva mu chachi mu bifaananyi reception byonna nga muli online muli live UTV naye ogenda kuba otaddeko enkumi z'omeka ndowooza olaba abantu aba planning ebintu byabwe planned marriage kitegeera nti omukolo bagenda guvaamu nga teguba kubyekubye bituli nti omukolo bagenda guvaamu nga balina n'akasente cause nze like nabazeemu mayanja if it is say like nga abantu buli muntu agenda kulaba omukolo gwa 10 gwe just imagine nga abantu MTN efunye abantu emitwalo 10 ziba sente mekezo naye zizikwa zisuka mu bukadde ziba zingira bukadde ebina biba bina nti abantu emitwalo 10 ku live streams zitegeeza babeera bafunye emiliyoni ebiri emiliyoni bina omukolo katugambe bakutaddemu emiliyoni nga okusinza ko Liddiko Mayanja nga bwe nkugambye omukolo gwaffe guyinza okuyinga emiliyoni 3 emiliyoni 3 kubanga abantu bangi be bayise miliyoni 3 kale let's say bibirimu still abantu bafisawo balance gwe bagenda naye kati awo omuntu bwaba ye planningira okutuuka ku ekyo omwami n'omukyala bonna bantu bagezi omwami n'omukyala bonna they deserve each other kubanga bonna balina ebiruubirirwa mu bulamu kyova olaba MTN nga bw'ojaba MTN wesituka nejja mu mukolo gw'Mayanja kitegeeza muno kyemunafuya Levikson mbw'oba tajja kubeera ne Desire muba temunafuyiza amaanyi g'MTN wano MTN mu kuteekamu yataddemu sente mmeka MTN yataddemu obukadde 10 MTN mukolo yagutaddemu main sponsor MTN yatadde obukadde 10 mu mukolo gwa Desire yes obukadde 10 kuba ye main sponsor waffe we just imagine obukadde 10 MTN bwe yataddemu then zino ezabaddewo ze nagambye eza family eza meetings nazo zibale kati gobale omukolo guli mu sente mmeka kiri kyobadde ombuuza ate nga n'omugolo omukyala abadde asevinga lwaki mwagala nnyo ekyo n'omugolo omukyala abadde ebbanga lyonna bweru nga akuba ekyeyo kati omusajja abadde takola naye nga nayo sente ez'okuyimba naawe Levikson bagambye ayimba buyimbi omulimu ki omulala Levikson gwakola mu alina kyaliteze Levikson abantu baba ne bizinesi zaabwe ez'enjawulo namwe muleke kuzalawo abantu kati ogamba mbu oli musawo oli Desire musawo mu America she's a nurse kati sente ze naye zalina alongoosa balwadde oba musawo waddala mukubi w'empiso nurse mukubi wa mpiso Desire twalaba ne gwe yasoma ne graduation ne baterayo ne bukofiira ne bana Uganda bannange yeefulidde ddala takimanyinako mu Desire musawo olwayagala okukuba bannange mbale sijjukira bambi Desire musawo esente zetwogerako esente zasondeddwa abantu be abantu be ddala si buli omuntu yabaddeyo nene abantu be ddala be basonze sente ezo katosobola kugamba mbwera sente z'obannansi zakyerize zeeko baagala mumanyi kye baagala bano mbu tugambe mbu Desire yeekubye embaga Desire teyeekubye embaga main sponsor ataddemu obukadde 10 n'endala ezavudde mu mikwano gye n'emikwano gya Levikson ne bakola embaga kuba omukolo gukolebwa abantu kati mumuleke okulowooza mu mukazi yeekubye ye naabwe agyekuba n'agyekuba bannange temutukoya natukoya obusungu ojja kubunkwasa nnyo mwagala otunafuya amawulire agaliwo Lwasa yamaze dde okukolima olw'obutafuna kaadi
nonkubadde nti yavayo kemabegako kaawo nawana Desire naye ati Desire mubakyala Lwasa be yabadde nabo. Desire wakyasa kirala nnyo si wakyasa kino amanyi okufumba ebintu bye Kiriya byonna wali stedde Kiriya walla naye yagamba nti ekyobutamuwa kaadi kyamulumye nnyo kubanga yagamba nti okusookera ddala takyina interest yonna mu Desire Luzinda naye ate bo bategese omukolo edogamba nti awo waayo mukulu Lwasa ono yabirako Desire Luzinda kajja abeere bagamba nti kaadi tannagifunana kati ate omukolo gwanca. Naye njagala kubuuza ba ex baffe mufa kinensi. Ba ex baffe mufa kinensi. Ono Lwasa akayanira kaadi z'emikolo ziyita abantu bo. Abantu mikwano gyo, abantu ba famire yo, abantu b'oyagala. So si bozosiŋŋaana mu nsi yonna ng'ogenda kubayita. Singa kyali ekyo, singa embaga tuzikolera mu bisaawe Namboole. Kuba abantu bangi betusisinkanye mu bulamu bw'ensi eno. Kati Desire bw'oba yaliko ne Lwasa, nze nkiwa tabijjukira nabijjukira Desire. Kubanga kakati omuntu naliko naawe omusajja nga agenda kumpasa ovayo omuwaanire nze kyogamba yita mmanyi. Mayanja omuntu aba agenda okufumbirwa n'omuntu actually baba batandika relationship twogera ne tumanyagana nontegeera ne nkutegeera era n'abaana bonna abajja ebifaananyi by'abaana ne mukola bitya bana eyo kye mukola mwerumya mwekka abantu nga bagenda obatukula ku level y'okuwasa baba beetegedde era abaana bange aba bamanyi n'ababe mba nkola ki bamba manyi ne ba ex bange abatasobola kusirika aba ex abamu mubakweka anti abatasobola kusirika mba mugamba manya ninayo eno kavuyo yetajja kusirika kamumugambe in any case kyali ku nsi yonna kyali mawulire ffenna twakitegeera Lwasa talina kyatukakasa waliko naye tukkiriza waliko naye kituufu era teweetaaga tukakasa nnyo era nze naliko ne Desire era nze Desire akola bati we all know waliko ne Desire Lwasa tuulako wansi sit your balls down leka omukolo gw'omwana gugende mu maaso tomuzza amabiga tomuzza mu nnaku waliko naye nga akuwomera nnyo nga bw'otugambye lwaki tewamuwasa lwaki teyamuwasa in any case ye Lwasa babadde ng'akola emikolo gye yawasaako wano ne bagenda kwali kukyala yayanjula yayita Desire ye maama Lwasa awasa buli lunaku abakazi bonna be yawasizza bonna bana abawasanga agenda kaadi azifuna ye muko yeki ekisi mama bonjagala ko ofuuka muko nga buli mukolo akati yakawasa bakazi bonna Lwasa okuva lwajja mu limelight yakawasa bakazi bonna okuwasa oba babaddeko nabo babaddeko kale betulabyeko ebwe bali bawera bana batanzi simanyi baani waliwo ono omukazi omunyalonda simanyi baani kati bonna bonna abo bagenda kubawasanga ye alina ofuna kaadi ye mukoddomi waabo oba Lwasa tuleke mukwano tubimanyi bulungi nnyo bannange kyemwekola byonna tubijjukira naye tuleke Desire muleke tomudduka nze njiwa takujjukira nakujjukira nti manyi abakazi twangu okumuvinga on like ebyemabega tubeerabira mangu nkuyitako ng'atabeerangako naawe nga sibijjukira ne byewankolanga nga sibijjukira ng'obulamu bweyongerayo dda mu maaso kati Desire ne Lwasa tebiri mu statement egi mu statement yemu oyo omukyala namulokole baba yenenya ebibiri byonna bye yakola emabega Katonda n'amusaasira n'amuwa omuntu omutuufu n'omusajja we musajja mutuufu kuba bombi bambi balokole beemanyi bannange mwe abamenyeka n'omugambo gwammwe nalebe wano omusajja omukulu munamawulire akubira omusajja Desire gwe yazaalamu omwana ng'alinga agamu omwana we yafumbira n'okufumbirwa bakubidde Juma Seiko essimu yazaala mu Desire Luzinda yazaala mu Desire Luzinda nga ye bw'agamba ate ovuwiki Desire agamba yazaala mu Kaddu si mu gye kati Seiko kaddu yaliwa ye taata w'omwana we oyo gwe yalina mu kifaananyi nga lezo asitudde balina akabebi kato kabebi ke nga kakyali kato Juma agamba mwana we tulaba amaaso kati Desire yagamba nti omwana yamuzaala mu Kaddu naye Seiko yalumiriza agamba nti omwana oyo ebbanga lyemala Desire omwana uwe mbu yagala na deni ebaji mu mache kiri kye nagamba sikola deni engwa musajja mu masisi si yenyini rubuti ne babeerako bonna na ebbanga anje ebbanga yembalidde muli mala kati nsobola okubeera naawe manyi we nam safe manyi kale obudde butambulako ne manyi olubuto nalufunye ddi mmantegeera tetubi basirusiru kakati
omuntu n'okubira Seiko akole kimuguno omukulu kati lesse kituufu omwana wa Juma Seiko omwana yagenda okufumbirwa oba kuba bw'obiteeka mu Juma Seiko kati ng'omukubira essimu ajja akole ki mu mukolo gwa Desire yali bbawe wampeta oba ebintu abantu waliwo ensi kye mutandise okukuza mutandise okukuza violence obubi like mu mikolo gy'abannammwe mu kweyagala kw'abannammwe ne muleetamu ebintu ebibi cause mugaso ki omusajja omukulu munnamawulire ku TV National TV okubire ba ex woli emyaka mingi emabega buli mumukubira simu olw'okubona bagenda muwasa babadde bawasa muwala we waliwo stories zetukola nga kale twagala likes and views naye nga muli mukunyigiriza bannammwe nti oyo omusajja naye alina abakazi Juma kati gwaha olowooza mukyala wa Juma awulira ate oba abaana ba Juma abantu bakulu kuba musajja Juma musajja mukadde abaana be bantu bakulu nti mubataddemu ebintu ebyekisirusiru webitabina nebibakwataganirako maama buli gwe twebaka naye tugenda tubonaabona bunyi mukuulo gugenda okutugoberera ebyo nga abantu mbalekere let people be era nga nekati Desire lwaki abayagana DNA nga Seiko bwe yagambye baba kale kubanga babeerako bonna kiri kyogamba nti gotosa kukola kugenda ku musaayi kukola DNA ng'omuntu obanga kangako naye nekati Desire bwabanga yebakako ne Seiko era baliko mukwano nga baagalana Seiko bwabanga simu mativu nga gamba nti bannange njagala tufune endaga butonde tugende ku DNA omwana mmanyi wange oba si wange lwaki Desire batakikola okujjawo oluvuuvuumo olwo omanyi lwaki bagamba omukazi yagaba omwana kuba nze mmanyi obudde mwe nafunira olubuto era nze mmanyi obudde we nayebaka naani kati omukazi wa insisting anagamba no according to the time frame gye naliko noono guy noono nga tebikwatagala kubanga kankubuuze singa omwana abawuwo ng'olina n'obusobozi osobola naye mba nakunyigira nti lwaki mba kugana okuwa omwana wo omwana excuse me wuwo manja omwana wange wuwo tuganye twayawukana nsonga ki gyempa okukuma omwana wo nze sagala mwana wange abe ne famire cause era ne bw'otuula wansi bamenya abantu ensi bamenya na bwerere n'abasajja abali eyo nga mukabira abaana abatali bamenyera bwerere nze nange ntula wansi ne ngamba omwana wange tayinza kuba nga talina taata we ne mba nina bye nali mbala ku taata oli omwana oyo nsobola omuzza ebbali ne mugamba mwana wange kino na kino kiri bwekiti so tewali nsonga yonna ekukayanya agenda tulekanira agenda mawulire nzera njagadde ni okujjako nga bakuleetedde omwana ne bamukusibako singa Desire yakwata mwana we Michelle n'amutwalira Seiko kyo kiri different Seiko genda omutwale ku DNA naye tamukuleeteddeeko gofa kinensi ati tamuleese omwana bw'abanga weddala wuwe omwana wa Seiko Seiko abaita okumanya ekituufu omwana wange oba nedda okitegeera Desire wakanira oleetera omwana we wa Seiko omwana si wa Seiko Juma my friend Seiko ati kati Desire abakole DNA obukakafu buveeyo tumanye ekituufu naye buli olikawo ekibuuzo tekiba kirungi omanyi muno kino kyemugamba DNA omanyi nti kitu embarasinga ati kibembalasinga kingati nga mukwegadanga mali tekibembalasinga child ali eyo kankugambe ama bakyala bannange owulira otya omusajja gw'obadde naye nga omusajja mabanda agamba tugende ku DNA omanyirige gye kiwulikamu kiwulikika nga akulaga obadde webaka n'abasajja abalala ate ne baka n'abasajja nga ndi naawe kitegeeza tonneesiga omuntu yekayeka alina okugamba ebintu bya DNA ye muntu like oba toli naye omukazi oli tewamuwasa n'aleeta akaana ke nakugamba kano akaana kako anti kati ze kyendowooza Desire badde akola DNA embuuza lwaki nti kubanga Desire ono abaddeko n'abasajja bangi kati ayinza okuba yakulinga kubanga yalokoka ate mukyala akuze naye abaddeko n'abasajja bangi wano jjukira omugundi Omunigeria bannange yate ebifaananyi bitandise n'okukomawo biraba mu zigurupu za WhatsApp tebatumanyira ababizza nabo betuuzeeko wamu abaana baleeta dda nuddles empya nuddles empya baleeta dda empya tulina obutambula eziri ku mulembe muze ebyemabega bannange for you don't move on nga bantu mweyongere maaso ebifaananyi bye muleeta byadda byaggwako abaana bata nuddles eziriko kati abaana bakwata vidiyo nga bakwata na kamera
nudu ze zirina oshitegedde kati mumutulete ebintu bya desire ebyedda desire mumuleke ebintu byaggwako dda alinga yaza akafaananyi kasindi ebyo byaggwako dda twamuvinga on tulina obwana baleeta ebintu ebipya tulina ani ono Gloria Bugi bano baleeta ebintu bipya bane muve ku desire mumwesonyiire ddala mumuveereko ddala mumuleka setolingeeta ne Pretty Nicole ne yatuwaayo Pretty yatuwaayo Nampeera najja n'atuwaamu waliwo n'ekiwala ekirungi ekyeru kiri awo nekirituwaamu waliwo nono simanyi yali ku TikTok abaana bazze batuwaamu buli obutambi bwa desire bwadda mubwerabire bannange muvoonu mutambule n'omulembe nga bwe gutambula muve ku bintu ebikadde omukazi mumuleke abeere nebba ate ekirala nze nyongera obbajjukane kubanga olaba abaleeta ebintu bino tebabireeta mutima mulungi babireeta mu kunafuya babireeta mu kumalamu maanyi naye nyongera obbajjukiza abasajja bano abatutwala mu maaso oba oyo gwe mangenze naye abamanyi ebinkwatako byonna babitegeera bulungi byonna babitegeera abaana bange ababamanyi nange ntegeera ababeekozi wemutukira kweresa muba mwetegedde abaana bange ategeera ebyange nentegeera ebibye netutambula kati gwomuntu yenna ali eyamenyeka n'ebifaananyi oli mugalala ozunga wena ogenza buli wamu kadda tokamazeyo ogugolinga bifaananyi bya dizaluzina Levikson yaliwo ebyo ebintu byawo Levikson nga waali Levikson teyali mwana muto munnange bangi nnyo abatalina butambi obwo nga tebabawasanga nasalawo nawasa desire kati gwakuba desire ofiira bwereere oli mukwemenyera bwereere omutima gena kumenya bwereere byonna cause desire kati olabe sawa eno gyalimu where she is right now ali ku bintu bimutwala mu maaso kati goli eno oli mu nyumba y'omenyeko onoonya butambi bwa desire omenyekera bwereere let people be bamuleke abeere bambi bamuleke mama Michelle tuzaire yakana era nze amagezi gemba nenjagala omuwa desire akyazaala nga lwaki tazaala abakazi mukoma ku myaka emeka okuzaala kale wakuba kati byayangwa like 45 kati desire ali mwana mu mmeka mu ebiri she can be like 41 42 no matantajuweza nawe gundi wa 42 45 ani zali eyo nene zali no naye mukulu she said 45 kati desire nza kuba like 41 42 awale azaira kiregeeza olaba Juliana kiregeeza baba sadde mangu awo asatuwayo bano obubiri lwakuba oluzungu lungi Levikson nga alabye kati obwana bubiri wabugataka mukalina alina basatu kati desire wamuzalira yakamubebana naba babiri bana then no desire babafunayo abana babiri ate n'ekirala kati awo ensi yavaawo bazaasa n'ab'emyaka 5 sente eyo yeyogera sente eyo yeyogera bakiyita batya eyo gundi bagita process bagita batya abali eyo mujja tubulya mu comment section babagatta nnyo bulungi nnyo ne muzaala abaana ayinza n'okusalgatinga desire baba teetise mwana naye ajja mwetika laavu nnyingi manye omusajja oba omwagala nnyo bannange akabuto kakoyetera eno ne bagamba bakyala bannange abo abasajja mbala be bagimenya be bagizaawo emitima era bobeereeyo bakyala mulyeyo ng'ogamba banayinza abasajja nabo bakodde ku kimaama funa musajja bwoba ofunye agenda okusangula amaziga mufune mweyongereyo fe abantu tuveeko abo omugambo tuviireko ddala ono musajja wo mweyongereyo mu maaso kati gwe enkyagenda muwala agenda kusamba gawuni so enkyagwe mukolo okwanjulwa kwawedde naye muteni yataddemu ssente ebyaddala yataddemu ssente ez'embaga yokka zenkugambye z'embaga zokka zafulumye zadde miliyoni 10 ez'embaga nga yo zebataddemu emutiyeni wedding totekako gundi budget zabadde zanjawulo no budget y'okwanjula yabadde yanjawulo neya wedding yanjawulo okay kale tubagaliza birungi byereere nengera tukyagala n'okuyozaayoza Chosen Biko kweteekera kankusibiddeawo engagement bade ebigambo byogeddwa bingi naye abantu Chosen naye bannange bwekuba ku nsi kuno kuliko omuntu amayindi ng'ebimukwatako nga Chosen Biko bannange oli yatusobola naye abantu mulimu abantu mayanja bennalabye nga tebalina lukisa kwogera ku Chosen Biko nga mbutufu tebalina bali kuno ku social media ne mu Uganda muno nga tebalina lukisa nga ukyababaawo balina abaana
tetubalabangako yalidde n'omusajja nga ayambadde naye akatenyi nga kafaanagana ne bekubya ekifaananyi nga tabeerangako yadde n'omusajja nga bambadde akatengi mbu kafaanagana bekubya ekifaananyi nga tafunangako omukisa ogwo ate nga teri mukazi atakyagala ng'abakazi bali kuno ku mutimbagano kuno balina abaana sigamba nti tebayina naye nga tafunangayo omusajja amugamba jangu nkujje mu galale jangu nkujje mu galale tutambuleko ku nga tamuyinaayo naye ng'omulaba awacoze ni Beka amagezi afunye n'omusajja akkiriza omuproposinga ne baba yamuproposingidde mu ssente ze omanyi nti abakazi bangi abalina ssente nga n'abasajja bennyini tebaba nga talinayo omusajja akkiriza muproposinga naye ng'alina ssente ng'omukazi omukyala alina ssente naye nga talinayo omusajja akkiriza nti jangu kukyaleko ewammwe nti ssente azirina kati Choza ne Beki ye baba alina n'omukisa nga ye ayina gwe yawadde ssente n'akkiriza okutegeka then taba levo zammwe kubanga mu nsi muno ssente tuzikozesa ki ssente tuzikozesa kufuna ssanyu bwe mba nkozesa ssente zange nenfuna omuntu anjagala nenfuna essanyu waliwo obuzibu tewaba buzibu kulwansonga bangi abazirina nga tebalina dda amuteekako nkugambye mu photoshoot kati omukazi waba bamukodde proposal n'omusajja nga alinaye kunyonyi bangi abazirina nga teri musajja agenda naye n'atukuba kifaananyi n'akituweereza yadde omuteekako ku status ate nga tetubamanyi wano ku social media kale era emikolo gyabwe gyabaawo dda batuleetere ku bufaananyi obukadde obufaananyi obw'emabega buveeyo abakyala abaleera bakuba Choza ne Beki mutuleetereko ku bufaananyi bw'emabega mugambe naye naffe twagezaako byalema so temulina right yonna egamba ku muntu anoonya ssente ze alina okwesalirawo ani gw'alina okwagala kuba naffe siffe tubasalirawo ati ku bakazi oyinza okuba ng'olina ssente naye olina okubako ne wookoma mwe mwagala abantu bafudde depression olaba Rema wano bwe yali nga ali mu nnyumba eka Jansi Kenzo nga amuleseemu omwana yali muto amulese mu nyumba yakazaala omwana omu stress ne zimutira mu nyumba Rema yali tanyirira nga bwanyirira kati ng'afunye omusajja Rema we yavaayo n'afuna omusajja we ne mugamba bwe yali amwagala dda manya yamuyimba dda mu kayimba manya abakazi yali ayinda ku bufumbo bwa Kenzo nga Kenzo gwe mwogerako yaddanga n'abeera emakine nga tagenze kajjansi kati mamwagala omuntu amale kufiira abakazi bali mu mayumba mangi bakazi bali mu mayumba nga baagala kufiira mu bufiizi today ffenna tetumanyi Pastor ani Makula gyali Bujongo yabadde ku Serena wamulabye ne Makula ne Makuloza tali lubuto tetusobola kukitegeera lwaki tetumanyi kyayitamu zino essaawa nti baba ali lubuto nga alukweka bw'ati waliwo embeera eberiwo ate baba tali lubuto nga yekwese bati waliwo kyayitamu naye olw'okuba ati ensi eyo olaba eyo milestone olaba gundi Choza ne Beki kigambo kuvaayo Rema ekigambo kuvaayo n'agamba abannange sigenda kufiira mu kalina abantu kambalaga ekituufu omanyi kyabayisemu kuba beerayo ng'ati abagenda kugamba naye gwolowooza nti abakazi mubiyita mwekka naffe tubako ne byetuyitamu mugenda tugumye omanyi nti Amiri yali yagenda dda okugenda wa neyewasa omukazi omulala n'amuwasaawa era tekirina buzibu omusajja yafunye amawulire n'agenda ku kitanda ng'akaba maziga yakazaala mukyala we yakazaala dayira mukatonda mukyala we yakazaala nanje mugenda omusajja asobola ogenda bulungi nnyo like I told you Pastor Bujongo ayokana ne Teddy Amira alina omukazi omulala omukazi yakazaala manyaga yazadde kati mamugenda era mmwe otambula n'ogenda si mawulire era tekyakola na mawulire naye nga Choza ne Beki yaliyo mu nnyumba ngera ndoza yabiwulira mukazi watuntu omusajja yazaala nozaala naye nga alina okuguma naye lwaki onyigiriza ennyumba yange nze nagizimba muwali obeera n'otambula n'ovaamu n'ondekera n'abaana bo lwaki ate n'essanyu lyange lirina okufuna linveeko wajja nakyo ewange Beki ani oyo Amiru yajja nakyo wa Choza ne Beki yajja n'amagalo y'amasannyalaze ne testa kati yavuddeyo na restaurant yavuddeyo na restaurant namba n'amulekera n'abaana basatu balamba mwagala ki abasajja amagati abakazi kyemutubanja tukibawe nti omuntu nga Choza ne Beki ate bannaye tatuliiko Choza ne Beki tatuliiko tayagalidde okumanya ebitukwatako buli kaseera atulaga ring engagement ring kati gwali omukyala munange nga n'akaweta wakaegulira n'okeeteekako mb'omanyira toli gwe bakataddeko mu kamera bannange mutuleke in any case Choza ne Beki yali akimanyi bwe nnyumba walina abaana era ne bbawe akimanyi Choza ne Beki alina abaana
mwaba exaggerating mulesi simanyi balamu be simanyi bamutebe neba nanga abakazi balina ate nalabye namukasa n'enfana enseko mbu agenze wa balamu omusajja alabirira abaana ba Chosen Beck can you imagine kituufu kati omukazi bamuleka erimu nju yakola atya omukazi bayawukana ddala n'omusajja omusajja omukazi yawukana ddala n'omusajja anti bayawukana lwa Chosen Beck no tusagamba lwa Chosen Beck baba bayawukana lwa Chosen Beck then Chosen Beck yalina okubeera omusajja she's the right person for the man kwa omuntu watukira okwawukana kubanga nze kitegeeza nze muntu omutuufu tosobola kugenda gwengaani adduka emisinde mulamu wo odduke wa balamu nti ono tawerera mwana kyogamba badde tabamanyi nti gye bali omanyi nti n'omagogo agenda okuwasa sipiika yayina omukazi n'abaana naye ng'alabirira magogo nono omusajja badde alabira jasi mumuteekako olugambo namumwa mwabakulu abatagalira ddala Chosen Beck ate Chosen Beck she's there to stay ate mwabasajja mbadde mbaweza nendabo abakazi abakulu nga ali serious nnyo akuba omwana omuto nga ye talinayo yadde akafaananyi k'omusajja nga batudde babiri nga talinayo yadde omusajja akkiriza nti kale tugende e Dubai ndi naawe bebe batukubeko akafaananyi atulage kale ku kanzu nga taliwo abakazi abamu mumanyi okwekweka obufaananyi bwaffe tewalaba wano mukyala lwaso ku TV baliko mu supermarket mukwekubisa akafaananyi mukazi nadduka ne shopping n'abivaako anti oyo mukazi adduka atakwagala kati bwe kirina ku bakazi ti omusajja adduka atakwagala kati woovirayo n'ogamba ono ye tubeere mu kapoozi mu kaselfi kitegeeza akola ki akwagala kati byonna bimogera ku Chosen Beck oli yagambye mu ssente bwe zinaggwawo nga Chosen Beck bamukyawa olwaki anagambye zigenda kuggwawo Chosen Beck azikola tezigenda kuggwawo kitegeeza omusajja akyamwina yani yabagamba mbu abakazi be baagala nga tebalina ssente tebabakyawa abasajja mukyayira ddala abakazi nga talina ssente aba akumaze abasajja bakyayira ddala abakazi abatalina ssente nobeera naye mama nakera ku makya nayoza ebintu nakutegekera abaana nagololera akakindo mu ssaati nateekako emmere nakola byonna nabikolera bannange nategeka nakuwa n'amazzi gabugumu okulongoosa n'omulekawo kati bw'otuulira gwe baleseewo ng'alina ssente lwaki kikola nnyo amawulire ate ng'oyo alina ne ssente asobola okufunira omuntu omulala gw'ayagala bwakkiriza kati ate alina ssente nga tonafuna nagw'oyagala mutulaga ate gwe wadiba nnyo nawulira omuntu gagamba mu Chosen Beck malaaya ki omukazi akulaze ebbaawo asoose owookubiri n'owookusatu yabalaze babe bejjeeyo kati waliwo ex yavaayo kemabegako kaawo naganze first kati wo era olutalo lwali lw'amaanyi ate olaba nze omuntu yenna kagwe nadde nzikiriza okwogera ku Chosen Beck n'emitwala yabadde Victor Kamenyu introducing Chosen Beck gye tuli era n'agamba omwana oyo okumanya ng'alina omukwano naye yamwagalako yaddayo mu kyalo kaali kawalake then era akayita young sister kaali kaana kato kaddayo mu kyalo nga kamaze okuba hit kaddayo mu kyalo kasange boyfriend ne kasanga nga yawasizza n'akomawo ng'alina sho simanyi ku bizinga byawa n'atagenda ng'ali mukaaba bbawe yawasizza Chosen Beck yagwa mu mukwano okumanya ng'oli alina omukwano nga ne ssente amiri yazikwata ez'ebivulu era ekyamutabula ne bamaneja be nga tebaagala bebi bakwate ssente bebu ssente bwe tukabira mu nnyimba omukazi bwe batubbako nga tebaagala nga tayagala amiri yalina ozikwata era olaba bambi kalemererwa ne kati omusajja bannange owaayi ate kyakubiza fulufiga nga beteekera omukolo gwa desire kyekyaki bodegaadi wa Catherine kusaasira ali mukomera mujje bamukute bambi akyaliyo bakyaliyo naye teyamukuba bolo ye lwamuyitamu awo gundi jasi bayisinganya bigambo yayagala ya attemptinga mateeka but he did not gaye bamwaliza yayagala mukubanyine kati like anyways kyenalaba abo balaka beesojja nnyo kozo ono yamugamba lwaki bonvuma nnyo kitegeeza beesojja nnyo ate like buli omu amanyi fulfiga wavuma batamukwala naye fulfiga ajja wamanyi agasiba abantu era bannanga omusajja agamba n'embwa zaabwe zoogera yali mutuufu kuba fulfiga ng'avuma abantu ng'ajooga abantu presidential advisor naye Catherine Kusasira yagambye oyo alimba mukunzi kasa bombi ba presidential advisor yegambye nti mukunzi oli si presidential advisor ye mukunzi naga nti ajjo ne kaadi ye kubanga buli omulina kaadi y'omulimu gwe
ajeyo card lwakyesoma abo bo batunke nange nzijeyo yange abo bo batunke tetulina be tubayamba batunke kubanga munange be bali mu kintu zembwa zaabwe ezoogera kati bwe ziba ziri mu kweboggolera tetulina be tubayamba abo bo tetubalinaako buvunaanyizibwa bo batunke gye banaakoma yeeyo oba ono kusaasira jjeyo wuwe naye azzeeyo kusaasira na ishu yayogedde nti full figure avuma naye bamuvumako amuvumye ng'amusiba kyekituufu kyekituufu gundi akozesa nnyo ekigambo ekyo ani full figure ekyo ekintu akikozesa nnyo ekyewanira namu ku bantu bavunye mu nsi muno oyo omwana omukazi alina moral authority egenda nesiba omuntu amuvumye tasookeddeko oyo era ye muntu omu aba abeerawo nga waliwo omuntu gwe bavumye agenze mukomera n'abeerawo nnyo bamusibe naye nga yasinga okuvuma abantu kikuzaayo ku kiri Queen Masolo kye yagambye tuli mu ggwanga eryayonooneka ng'abasiru be bafuna ebifo mu gavumenti ng'abasiru be babeera ba president advisors si byange bya Queen Masolo omumanyi kyeyayogedde because honestly Mayanja gwe singa ovuma kati nga bano Kasukunaani ne Junior mwenna mukimanyi bulungi mulya kukuvuma mulya ku bigambo era gwe wabanga oli platform n'avuma abantu nga booseka kati sejjuta simanyi biki bwe bakwata ku lyalyo simanyi nga likola litya bakwata ku lirye ng'awoloma ate ndowooza nze olwo abantu musajja mutokako n'ogamba guno wabula mulimu gwaffe leero kati it's my turn era my comment was like it's their turn to shine, it's that time to shine because bavunye abantu balumiza abantu bangi oli n'avaayo n'agamba Kasuku yagamba muye Junior Rose bye yatwogerako twamusonyiwa gwe beweeyogerako baakusonyiwa omuntu abo bo babadde balina kuguma kati byebyo kusaani full figure byabeeramu n'abantu abamuvuma n'abasiba but time will come nga tokyasobola kubasiba nabo bakulage ku maziga because me I believe in one thing buli time y'ekintu ebeerawo ate buli time y'ekintu eggwa nti ani yabadde amanyi nti Kasuku ayinza okuvayo ku app eno n'ayagala n'okukaaba like omutima ne gumumenyeka ku ddoboozi lyabadde alina nga ddene nnyo ng'akwata institution number like yali ku NTV eyo n'agikuba n'agiteeka wali wansi sipaaka eyo n'agiteeka wansi nti omuntu gwe yeeyolera yennyini is student in that Junior yate naye yamutaddemu ekyo kyeyateekamu abantu abalala there is time for everything tekisaa kijja kutuuka naye full figure obeeyo akukakkanya okakane nga tokikkiriza nti gwe okakanye n'okakana ng'olina mulamu nga tolina mulwadde that is life naye nga ffe tuli mu mukolo gwonzizizaamu abo abayombi bo naye nga ffe tuli mu mwaka mu mwezi gw'abasingle mothers mu mwezi gw'abasingle mothers mani yagambye ku ground birala mukko ku app baagala bato ku ground birala single mothers must shine bye tulimu kati obulabye ngali Saudi Arabia ne bannanga akaana ako Chezenimbeki katulumiza era abatamwagala abateesibe mugendako obutwa mufe muveewo bwe mutaaloge naye bambi Chezenimbeki temumuloga okwekwasa ddogo nga bukyali ebyo byakula ebimu ku ebyo bye bigenda okumusuula mwekwasa ddogo mu bamuloze kati ekyokukyusa amannya ku akawunti ku TikTok eyo yakawunti nagamba tujagazaayo n'agakyusa ekyo kyokka bye bimu ku ebyo bisomuviirako okugwa ate mwe ne muliita eddogo tagenda kugwa Chezenimbeki tagenda kugwa buli amuyita ku mukolo ate kati atundanga keeke eyo kya kuba kati bayita omukyalo omufumbo luli abadde nga agenda ku mikolo n'ayagala akaabirako ng'abantu balowooza akaaba tears of joy obuziza n'amaanyi by'oyogera naye kati tagenda kugwa manja tagenda kugwa Chezenimbeki kankubuulire agenda kushayininga nnyo omanyi Desire agenda kuddamu ayimuke Desire takyasobola lwaki emyaka 45 anti agenda kujjukira no she's like 42 agenda kujjukira kuzaala agenda kuba olubuto tuyimba olubuto emyezi 9 papa tugende ku bridal baby shower awo kati azaale omwana tusooke tunoonye omwana
tunoonye omwana ayinza okumutuma mawulire tunoonye kubanga Levikson tayagala abaana be bateka mawulire Levikson ate ekirungi abadde aweerera n'abaana be abalabirira Levikson tayagala abaana be mawulire kakyalina okukola Desire omanyi kyogenda okukola my sister ozaaleyo abaana babiri bakumukumu eno abateesi beewe obuto baffe baveewo aba bakumukumu oba gye mutwale anywa abalongo tumutwale wa sheyi anywa abalongo amala okunywa abalongo abaana baaba babiri abakuba omulundi gumu addamu okuzaala ng'azaala abakizza ng'okiggala maama eno abateesi nga tufa eno abateesi ng'obuto tugula kyekiriwo kati kyekyaddala kale tweyanza nnyo tweyanzeege njagala kujjukizaako Haji Mukiibi omusomi w'edduwa agenda kusomera ku dduwa ebintu bitereere bw'obanga olina embeera gy'oyitamu etali nnyangu nnyo agamba nti waali agamba nti nno oyinza okweyisa mu mbeera etali nnyangu nnyo oyisa mu kusoomozebwa onna wali olina w'ogenzeeko n'okusomera ku dduwa oba n'ogendako mu ngeri zonna naye ng'obulamu bwo buganya okutambula agamba nti nno ye ansa esembayo okubeera entuufu Haji Mukiibi agamba dduka bunnambiro mukolere ku ssimu ogende bwe ziba nsonga za mirimu obuliddwa omusajja musege ofunako yadduka tebakuba mbaga olyawo ebintu byakusobera ddagaye mukubireko ensonga zitambule bulungi nnyo ekirala oyinza okubeeraawo ng'emintu egitambula bulungi njogeddeko olina ekisiraani olina ebintu ebyotunda biganya okugulwa olw'okusomoozebwa oli bweru eyo bannaffe bandi bweru naye nga onabi wakola eno naye tobitegera bulungi tebiri mu layini entuufu nga byetaaga essaala oba edduwa Haji Mukiibi agamba nti no waali okugikusomera edduwa abalina okusomozebwa okwa buli ngeri kwonna nga buli kyolowoozaako nga obulamu tebutambula ne buba mulwadde obujjanjabeko buganya okuwona gamba nti genda musome ku dduwa enkyukakyuka ojja kugiraba ey'ennamaddala ewa Haji Mukiibi omusomi w'edduwa waali nnyo ku buli nsonga yonna agaye mukubireko ku 0752 71 noti 8 93 njiddamu 0752 71 noti 8 83 ye Haji Mukiibi omusomi w'edduwa mwekwate kale akkiriza tukulekere wano olunaku lwaleero tweyanza nnyo tweyanzeege tukwagaza akaseera akalungi n'embaga ennungi n'okulaba embaga okulungi amiina tulabagane Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emanga ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.